kinyumidde nnyo badde Cupa kubanga kaakati badde Cupa bayinza batya okugamba okututeerawo badde Cupa ne batuteerawo mbu kati tugende tubonde nga bateerawo bannannyini nsi badde Cupa omuntu bw'otandika okutegeera ekintu ekyo toyinza nakuddawo n'owuliriza bammaliyoni ebigambo byayogera nga tolina endeki yayogera n'ayogera ebya poliisi nebyayogeramu tebitegenda kubitegera tipoliisi simanyi tekusiba naye fe bayogerako okumanya eyo fe bayogerako basenga baffe babasibye no ngini yakagwa ssebo omukulu maliyoni nga omwogerako omukulu maliyoni musomesa era yasoma psychology sebo gena maaso naye likankubulire mumutima gwe fabogera basibye basenga abaffe ne babasiba ne bamala senze ensalo zagamba 48 naye ne bamalayo masande namasande basibanze senga wange kumala emyezi ebiri Bende tukanyina jali neta kati nejjawo nayogera ebyobusirusiru kugamba okukujabuza abantu baffe babonabo n'obuwulira olwo nayogera ebintu byalabye mu firimu nga tebirinaako wadde na fact wadde bwebubwe kakati ebyo byeŋŋamba bebaba bakyabuuza bibuuzo byamagezi byabataddamu kintu kyamagezi kugamba abo baba bakumalira bumalizi biseera naye omuntu olina okuddamu ekintu mu magezi ng'okyogera ng'obubala bwaffe bwe bugamba ng'obugera ekintu ddala ku mutima ekyamazima n'olwo n'owulira nti abantu baffe ddala e Uganda oba e Buganda abantu baffe ddala babonabona abantu baffe ddala bali mu kaduukulu akabi ate si kaduukulu butuukulu naye ekintu kye bayita geyeera owulidde kati wano wangambira kyali Ssaabasajja Kabaka ssebo wangamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agundegunde tweyanze nnyo n'ebigambo bya omulongo Kaggwa ng'ono asinzidde Bugirimaani amale atujjukize nti dwali lumu omukyala omulongo munne oba omulongo munne nakatiriza naga nti ebintu bino byonna ebitutuuseeko si bipya bibadde bijjanga bitutuukako ekibuuzo kigamba lwaki ebintu bino tubirabanga ebipya lwaki okuyoola abantu okusaddaaka poliisi okutulugunya abantu tubiraba ng'ebipya era lwaki bo bannaffe Abeyiita Abaganda ate abamu tebabiraba nga ffe bwe tubiraba olina atuuka n'okugamba nti nno ate oba omukulu wa poliisi yagambye tebatulugunya bantu kakati omuntu atulugunya omuntu yakubanga abantu amasasi mu revenue authority nga banoonya sente ez'okuyimiriza olutalo lw'e Rwanda nga nebakusanga n'akajiiko nga togadikiriyalinze nga tokayanjiza nga tokolese abasolooza omusolo oba okeerabidde nga kikkubye essasi oba oyagala akole ki babadde batta abantu mu Kampala n'emiriraano oba ne mu Buganda wonna nga bagenda balondomamu abagagga nti abagagga bano be babadde bawagira entalo emirundi gyonna gyonsatule gyonna gyombiriri nga bagenda babatta bamala kutta omwana oba muganda w'omugagga omu nga Munalwanda Nakawa ne batandika okuyoola olwo ne bajjukira ne bazuuka ne baga nti abantu babadde battanga abantu bulijjo bazuuka ku olwo n'ebintu bino byonna lwaki bannayuganda tebabiraba ebituusibwa ku Baganda lwaki bannayuganda abeefuula Abaganda aboogera olulimi Oluganda tebabiraba kibuuzo
abalungi abatuliriza Abaganda bakatonda omulongo Inginia Kaggwa obanga wakatweyungako atusomesezza era n'atutegeeza nti bannange temugamba nga bantu nti temugenda kulonda. Tetugamba muganda tubategeeze butegeeza nti munnange gwe akuuta akasapatu kaffe nga wetegekera ogenda okulonda nti okulonda kwogenda okulonderamu nti ogenda kulondera mu kidaala kye bayita Uganda. Ekidaala ekyo gye bayita ensi nti yajjawo oba yatondebwawo omuntu eyali ayagala okukifunamu omuzungu era n'akozesa abo abantu be yateeka mu kidaala kye ku ndagaano enkake ne bagikkiriza mu bukake bwayo mu ngeri gye bagamba nti mpa nkuwe oba nti give and take nti ofiirwa ate naawe n'ofunayokko. Ne tugendera ku kintu ku musingi ogwa federo etaaliwo eyakoma okukome mu mpapula ne mu bigambo nti munnyonnyole nti wayitawo emyaka 4 endagaano eyo eyatuyingiza mu Uganda newankubadde ng'oggyako kiri ekyokubeera enkake nti era gavana w'abazungu nga ye Bote Milton n'agiyuza endagaano n'eyulika nti naguno guliko tuli mu kintu ekikake tuli mu komera Uganda komera kakati nti ne bw'ona ogenda okulonda toyina kyogenda kufunamu mugireyo ku kulonda okubadde kwakabeerawo oba kwali kubaddewo mu Buganda nti okulonda kwonna okw'emirundi gyonna egibadde gijjawo obulubadde bubbibwa. Kakati munnange gwe agenda okulonda muganda wange senga mwannyinaze mulirwana nti ku mulundi guno obululu obutabbibwe ate nga n'ategese obululu liifiri nga naye yeesimbyewo takomye kwesimbawo n'akutegeeza nti nno ye ogenda okukuwa obululu naye obululu jjukira nti kapapula bupapula tekasobola kujja muntu mu buyinza ayina munwe gwa ssasi. Bw'atyo omukulu bw'atusabye bannange mwenna abakatweyungako oba nabadde bawuliriza ng'ogenda okutegeeza omuntu oyo agenda okwetaba mu kulonda okubindabinda. Omuntu ateeka okulonda ateekawo ate tiimu ezinaamuvuganya. Mawu n'agamba atya? Mawu bwe baali bayomba ne Besigye oba ng'amulangira yamulaga nti nno ye tasobola kutya mbwa, tasobola kuteekamu mbwa kitiibwa, aba ayina kutya nnyiniyo. Nga Mawu atulaga nti Besigye emirundi gyonna oli babadde bamuteeka obuteesinga mbwa, bigambo bya Mawu si byange, nti ye tasobola kutya Besigye, atya nnyini mbwa, atya oli asasula Besigye omusaala. Ekibuuzo kigamba abalungi abatuuliriza nti ebigenda mu maaso mu Uganda, ebigenda mu maaso mu Buganda mubigoberera. Mubigoberera, mutambula nabyo, mulaba obukodyo obubirimu. Nti kuno Nambooze ayinza n'okukasuka eryengato n'atambuza bigere ng'omulalu n'agamba nti ku luno Kazikiro n'agamba kabaka wange bw'ati n'akola bw'ati n'agamba nti bannange Nambooze agudde n'eddalu, bannange mujje tugende tulonde.
abalungi abatuuliriza nga muwuliriza laadiyo y'Abaganda ababaka, omulamwa gwaffe guno gutwogerako kaakano, omulamwa gugambye Abaganda twebuuzenga ebibuuzo ebyamagezi. Oba oliawo ng'ate mazima ddala obuteebuuza bwe butusizza okaaba twawa ono gwe tuwowoola obutulege. Omuyimbi yatugambye nti tuve mu kunanaagirira mu nnimi ezitalizaamu ffe. Abavaayo be tulonda bwe bakomawo